Okay, tewakyali kulanga kulala gwe ssebo bannya batulaba. I strongly believe buli omu akimanyiiko era tiketi yo wagifunye. Olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi nga 21 tugenda beera ku Cricket Oval e Lugogo mu concert ya Mansour Semanda. Eno wiiki yakubiri ng'abayimbi aba National Unity Platform bateekateeka show zaabwe. Last Saturday twalina Mickey Wine ku Serena Hotel yajjula. We twogerera essaawa zino ekiri ku Cricket Oval e Lugogo. King Saha ali mu sound testing naye njagala olabe kye bayita sound testing. Abantu simanyi bavudde. Emiryango gigulwawo nkya ssaawa 4 naye abantu bajjudde e Lugogo. Abamu bagenda ssulayo. I really don't know. Naye nga gwe ky'obamanya kiri kimu, buli kimu kiri malidaadi saana, enteekateeka kyekyo Mansour Semanda abalinze. Katulabe ekiri e Lugogo gwe atuwatchinga right now. Share the video, tambuza video. Yanga mulo, bakabako, makabani, kabako. Onowulira. Mugende mubagambe mwana abantu bakeere. See? Let's music jump right about now. Say. Neka bakaze mufuwa agamba bannaye kasajja gwoyimba. Everybody know to sing an ancient man. Nera abantu abasuze Lugogo. Yes, I am. Yo, abaye obona chakana mugende mu bas esoga je tuli ku Lugogo oyo masanyu naye kamuweemo masanyu kiri kitata enkuwadde museo masanyu nkutadde owaye buli omu watulese wabatusanga obuzibu sesetula ekigero olabe yo wadisebo ezawa komandi kyotugambye kyetukoze wano watugambye ni abayo omusajja abagambye wabalesewe muba mukoma abaye saundi mwajerabidde yabagambye nti buli omu wamulese wamwagala ate tubalaba mutagala oyo ye masanyu nkutadde esebo masanyu ndowooza oluyimba lwogenda tandikira wano duyimba wano nebakwata ng'onyenyamu bote
Nsanso kulaba taata. On surprise nze nnyo mwana. On surprise nze nnyo. On surprise nze nnyo. Nsanso kulaba taata. Akoze kati 7 ensonga nzikirize eri serious. Eri serious. Ensonga koze. Eri serious naye nga mwe muba mumanyi omukolo gusombodde abawanvu n'abaki. Keti za tanu nga mukuwa nga tuogerezeganya nga mpita wano mu mukuwa ali nani ali ne dogo site sawa zi nga mpita wano gundi muyite nga mpita wano gundi nga muyita ano nga bamukuwa ngo Olivia kyaba yakikoze kuba nakubye drop yatambudde yo Olivia abana bagitaddeyo dda neyo bagiteekeyo kyamanirwanga we bali nnyo bali kugula tiketi bwe bitwe bityo drop ye chisi tegedde drop ye chisi onsubira okubeera wano nesigula tiketi ngenda zigula nawe ngagula tiketi 10 ngenda gula tiketi 10 naye King Saha alirudda wa wogamba alirudda wa wali kanonyo wano kwekikwatako kale obanga bwo kyogedde tonji waayo ate ebituuka ne byegira kanonyo wano kwekikwatako amukuwa ekikulo nafuya oyogera ate nonafuya ate noyogera ate nonafuya sikunafuya kyamaani kanonyo wano kati kanonyo wano kiki kyotamanyiiko soko mbuulire ankumanyi oli musajja ayinamu kanonyo wano sibyakubeera nti nyinamu oli musajja atali wa bulijjo beerako noonye wano ssebo muguliko eyo wano gungi nakati oddayo ddi eri ndi wa ku Mande kuba ndi mwavumu ennaku zino omukulembeze omusuuliridde nabadde sina sere za kukozesa gundi alaze luddawo oba lwaki tewagala kankole ekyoyagala ndi mukunoonya ano gundi waalaze mukyalo Olivia gwe wakikoze dda Saha n'abikola nga bw'obyagala andabe wano gundi waalaze oba akusizaako gyebaleko mukwala munoonya wano akuttewa naye bulijjo nkunoonya sikulaba nkunoonya mu inbox sikulaba nakusaba endigo kyendi mukukola kati tumiikirizamu ndi mukunoonya gasibiraba omanyi nkaddiye ebintu bino mutabani kale kanfolowinga essebo bansonyiwe we gundi alazewa mukule kati nomwagala omwoyo gwa gwanga mukunoonya kyo ono gundi tiketi naawe tobikola omwana omutambuziza gwe suulayo naye twogereko kantu kano bannange Katonda tuli mwebazaako ddi okutuwa ekirabo kya Robert Kyagulanyi. This is the time. olaba Abamerika ba Black Panthers bayimbanga okwegumya n'okwebaza Katonda okuba obulamu nti basigaddewo bannaabwe bafudde. Bannange tulina okwebaza omwana Saha is such a spiritual blood songbird. My God, omanyi Crested Crane yaffe gye tulina kyetegeeza. Crested Crane erimu ebika eyaffe esetrumpetia. Our Uganda Crested Crane is the trumpetia. And that is very significant. When you put on one and got Saha n'ayimba n'owulira nga ne spirit yonna netabuse. Oh,
Omwana alina pipe. Kama Katonda. Thank you, Chairman Lord, for Wanga. Robert Kyagulanyi. Thank you. Chairman Lwanga. Nze ngenda kwebaza. Chairman Lwanga sebo. Omanyi Katonda tumusaba ne tumusaba but we don't say thank you. Mukama wange. Mbadde nkwagalamu wano kati ni waliwo nayagala okulewo tiketi. Nabo bagenda zigula. Oliwa. Tusaba musabire tusabiriza Katonda tuyambe but we never say thank you. Chairman Lwanga soko mpulizeyo kati ninyo Chairman Lwanga sebo. Lwanga ebintu ebyo ngambye noonyesa ate maze okuba n'essimu mufune ate toyogera. Nate nga sikuwulira tondeetera gundi kangendewo kati wendaga kati gundi ngifunye. Kyalivya ne bogenda mu maaso waguze tiketi kati ngenda waali sebo kati ntambula ngenda mukama wange. Tiketi review naye nze njagala. Ngambye waguze tiketi sina kyenjogedde kirala obuzi waguze tiketi nkyogedde ensi yonna ekitegedde ekyo tukiveeko tuteeka ku kiri mukama wange. Gamba naye Seremba otuulako ewa Katonda n'amugamba weebale ddunda. Babale kola Nti Katonda yeebala okutuleetera Kyagulanyi. Mukulembeze talina buta. Kulembeze kwalinyira tumwagala nnyo. Olaba omanyi tusiiba tusaba Katonda tuyambe otugire tetumwebazaako nti bannaye naye Katonda weebale. Bannange natunulidde aluwa. Natunulidde aluwa naye Katonda olabika gy'oli. Naye weebale. Nakoze video weebale. Nakoze video sinaba. Tunakuziri ku page yange leto naziraba. Sawa no mpola ndabe. Chairman Lwanga. Wajiso. Msajja kamukwe ne bakwe ebintu babyetaaga mu gundi aliwa wano. Kati nkanzira Abana kyagala kinadula nayagala bigula tiketi z'etaano. Agala kula etaano twala 5. Chairman Lwanga esoko ginayo wano. Ayagala tukole mukamange nesimayo baana asolo mufuna. Yogera yuko ali uno kwali aje Ndaba tuli ku live. Tuli ku live naye yogera naye Chairman Lwanga. Owaye Chairman Lwanga. Ani Ono ghetto speaker. Nakukula ki? Waki wansulawo? Wansulawo sha. Wansulawo taata kati obadde oyagala tukole tutya munnaye. Chairman Lwanga sebo. Alani mana auta kamocha. Sia. Banji ebintu yagala bikolo. Ankudire bantu. Nyamba taata mbuulira taata tukole tutya. Tiketi ngenda zigula naye neewunyiza nnyo nti tondi kunoonya sikulaba ebintu byange gwe mukulu wange gwambuulira ekyokukola kyoŋŋamba kisebo kye ŋŋenda nakyo. Tiketi ngenda Seremba Jimmy. Naye era bw'oba ovuddeyo ku nsonga ya mugandawo. Wafunye ebyokulya. Omukulu buulira nti obadde oyagala tukole nina ensonga zange zenakuliramu tozikolangako. Nina ensonga zange zenakuliramu. Nyamba kyeya twenoonyeeko nga tuvudde mu show twogeremu ebyaffe byonna tubimaleyo tunyumyemu nga family.